jono nabyabufuzi nabyamizannyo w'ekibiina ekya National Economic Empowerment Dialogue NED Joseph Kabuleta abadde akyali mu mikono gya poliisi. Tetunnamanya ali luddawa naye nga listi bamukutte olunaku lwajjo ssaawa zabadde 7 ku woofiisi z'ekibiina ekya NED wali ebugoloobi. Akavidiyo kalaga abasajja abazze nga tebambadde engoye z'amagye tezibaza security ogani yonna era nga wabaddewo n'akwata akatambi awo ne bayingirawo ne bamugamba nti tukutwala era ne bamutwala. Yabadde yakamala okuba nti akoze olukuŋŋaana olw'abamawulire nga yakamaliriza bw'ati ne bayingirawo nga yakamaliriza tebamutaataganyiza olw'amaze ne bamugamba tugende Kabuleta jamu tugende sigadde kakati abamawulire omaze obbagamba naffe tulina bye twagala otubuulire jamu. Ne bamutwala Joseph Kabuleta. Kakati kigamu okuba nti kuno kuteebereza oba byayogedde mu press conference mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ebyo byaleese etagali abafu yayogedde ki. Yavudde n'ayogera ku nsonga ya security egenda maaso mu ggwanga n'agamba nti naye President Museveni yabadde Vietnam agenda mu America wonna nti asaka bamusiga nsimbi bajje kuno. Kabuleta n'agamba nti oyinza okudda mu kusikiriza abalambuzi mu ggwanga nga sasirivugo kamala sookotereze security nga tonnaba kugenda kuleeta abalambuzi kuva Vietnam, tonnaba kuleeta abalambuzi kuva mu America. Mwami gundi sooka naawe toyize security. Kiri bubi toyiza tusula tetwebase bano Uganda basula tetwebase ebyaddala ataaka ezigenda maaso n'okuba ne zikolebwa ku poliisi n'amagye tutya kati ate bamulabikanga abatatya. President Museveni tolina kyovaamu yadde baako kyoyogera. Yabadde Kabuleta bwaba nga waliwo ekibiina kyabayeekera mutuwulire tumanye ne muli awo mubuzaabuza azifu tiwali azifu everything is normal mubeeko kyemutuwulira basajjamu. Kati yagenze bamubuulira nti yabadde ayagala yage mubeeko kyemutuwulira kati bamututte bajja mubuulira. Press conference olwawedde bweti ne bamutwala Joseph Kabuleta oyo bamututte nakati naye neza kwabadde kubuuza abakulu bibuuzo mu press conference kwabadde kubuuza bibuuzo kakati ate naye kirala nti TV gabadde muleke gabadde tigenda bagenda ku TV oba ku radio bana ate bategedde batya abazze ne bamunona. Abaana b'amawulire mwina bwe abamawulire babadde awo mwabadde mu streaming live oba naye nga bye bikwata ku Joseph Kabuleta yabadde aliko ebibuuzo byabuuza ku security. Ndowooza bakulu bamututte bamwanukule ate tunaagamba ki. Omu ku bakulembeze b'obusiraamu wali Nakasero gwe bayita Sheikh Yahya Mwanyene yatwaliddwa era nti naye bamupiikinze mangu nnyo nga yakava ku muzikiti awo Nakasero. Oyo naye gye buli eno tetumanyi ate nga ne wano wennyini wetukulira munywanyi waffe muganda waffe Sonko Haruna naye bamupiikinga juzi Kawaala. Oyo naye tetukulaki nga wabigenda maaso n'okuba nti bitambula. Uganda yeeyo wena agenda maaso n'okuba nti otaddeko inside story.